muntu wa kikula ki agamba nti nja kuva mu Uganda nga Bobi yafuuse president ngende mu nsendera ng'obadde mu Ivory Coast emyezi 4 ng'okaba mu nzizi eka. Banange mushalinga video etandise tandika share buli omu akwate ekitabo n'olupapula n'ekkalaamu muwandiike ebigambo bino wano era mushalinge video amusuuza tutandise bwe tutyo. Kenzo bw'amala okukola obukuuyi bw'amala okukola sitamina n'agaana okukwatayo mu kusooka baamuwa amagezi ne bamugamba manyi nti olina okwetambulirako. Bamugamba okwetambulirako nnyina yennyini oyo gwayita nnyina Hajati ow'Emmengo yamukwata bukkolokolo n'amutwala n'abaako gye yamutwala okuba nti bakola emikolo egy'okuba nti omwami ono afuna kyalina okufuna asooka abeere n'ekitutumu. Wano wenjagala abantu bawulirize bulungi nnyo. Wenjagala abantu bawulirize bulungi nnyo. Oluyimba Stamina lwawandiikibwa omuvubuka omuto gwe bayita Vincent aka Mr. Moros. Ompulira bulungi? Yes sir. Yena nyini luyimba Stamina. Omuvubuka ono teyasooka kwagala kutwala luyimba luno tuzaayo kubanga lwali terufuuse hit kubanga ye original composer w'oluyimba luno. Naye Kenzo bw'amala okutambula gye baamutwala ew'omusawo Muganda mu saidi ze Namasuba w'obeera nja kwogera omusawo ono oyinza okuba omumanyi. Sebowa. Oluyimba lufuuka hit. Oluyimba lufuuka hit omwana ono ajja akiriiminga oluyimba lwe. Agamba Kenzo oluyimba lwatwala luyimba lwange. Ebyaddirira nange naawe omwana ono essaawa zino otwogera embuyaga ezikunta yafa. Enzita ye oba enfa ye gye yafa teri agimanyi naye nga kigamba bamanyi omwami ono kyava kumala kweremenga luyimba luno lwaki olwa Stamina nga lumaze okuhiitinga omwami ono n'akola ki n'afa. Kati Hajati ono akwata Kenzo amutwala. Bw'amala omutwala amutwala ew'omusawo Muganda. Omusawo Muganda ono asangibwa Namasuba. Omusawo Muganda bamuyita Mulyandaawo. Abantu bawandiika bamuyita Mulyandaawo. Omusawo ono kigambibwa amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'e Najjanankumbi awo. Era omusawo ono akoze nnyo ku bannabyabufuzi, abayimbi ne ba business personnel abagala okuyimusa emikisa gyabwe mu kutunda ebintu bino. So Mulyandaawo ono amanya g'olinyira bamuyita Saalongo Kayongo. Saalongo Kalyango, bamuyita Saalongo Kalyango ye musawo oyo. Naye nga amanya gali aga Mulyandaawo abasinga obungi ge bakola ki? Ge bamanyi. Kenzo wamala okuwulimba Stamina lugaana abeera frustrated. Hajati olw'okuba nti yali amanyi omusawo ono akwata Kenzo amutwala ewa Mulyandaawo Saalongo Kalyango. Olw'okuba nti omusawo ono kimanyikiddwa nti akola misana kyawalirizwa Hajati ogamba Saalongo nti munnange nno onjagala okuleetera mutabani wange naye tasobola kutambula misana alina kutambula kiro. Saalongo yakyusa amateeka mwakolera emirimu n'atandika okukola ekiro olunaku lwe yakola ku Kenzo n'amukolako ekiro. Kenzo yajja kiro okumukolako emikolo. Kenzo bw'ajja ekiro ne bamukolako emikolo egy'okuba nti bamwambulula bamusibaga bamuganga okuba ng'agenda fuuka superstar. Saalongo Kalyango eke Mulyandaawo ono nno abeera Najjanankumbi. Pulira sebo. Najjanankumbi ku Kabaawo ndowooza omanyiwo kwati ntandika okusoma ebisindu by'omanyi. Sebo manyiyo Kabaawo. You slope down as okirira wansi bw'oyita ku Sahara osobola okutuuka. Yes sebo. Oba osobola okusalira wano wennyini ku ki? Osobola okusalira ku kino ekidde Ennyanama nawe osobola okutuuka. Yes sir. Okutuuka wa Saalongo okusala ku ki? Okutuuka wa Saalongo mu ki? Oyo Saalongo mwani? Saalongo Mulyandaawo. Bagenda abantu basatu okukola emikolo egyo. Ku bantu abasatu Kenzo kennyini yasooka ng'omulwadde gwe baali baleese. Kuliko omukyalo gwe yasooka okuzaalamu omwana. Oyo mwana Kenzo mukulu. Ogamba Shira. Oyo ye Shira nze simumanyi mukazi we. Yasooka okuzaalamu omwana mukulu. Ye Shira. Ne Hajati.
ne Hajati oyo mama wa Kenzo w'Emmengo be bagenda ekiro ekyo okola emikolo ekyo. Ssaalongo Mulyandaawo yakola ku Kenzo emikolo gyonna egyetaagisa era ne giggwa bulungi. Omuvubuka Ssaalongo n'amugamba kati genda okola emirimu gyo, bw'obanga omaze okufuuka ky'ofuuka olina okudda okuwa omuzigo, okuzza omuzigo. Kenzo nonno bamujjanjaba bulungi, bwe yaddayo okukwata mu luyimba Stamina ekyava akitegeera bulungi. Lwalafa ne lutambula ensi yonna n'afuuka ekizibu n'atuuka n'ogenda President Museveni n'agenda mu kampeni bamuwa ssente empya n'enkadde. Naye luba terululisa omwami ono agenda okulaba nga Kenzo afuuse superstar, amukubira essimu amugamba owaayi ebintu bye twalagaana nakuggwe naawe nga ssente zange tozimpa. Kenzo yagaana okukwata essimu wadde okudda mu muntu ono era n'asirika. Ne mu bintu ebyatwalibwa okukola ku Kenzo mwalimu mukolako emikolo mwalimu bamusalira embuzi nnamba okukola emikolo gino gimaliriza, n'ebintu ebirala Ssaalongo Mulyandaawo Kalyango bye yakola ku Kenzo n'amujjanjaba bulungi n'awona. Kenzo bamukolako emikolo emirundi 3 okutuuka waali, naye njala kulagirira omuvubuka ono olw'okuba nti si muntu mulamu tasasulanga Ssaalongo Mulyandaawo ssente ze yamukolerako emikolo egyo gyonna. Ompulira bulungi era taddangayo bukyanga afuuka superstar. Ekyo nga nkimaze, omwami ono Eddie Kenzo njagala abuulire ensi yonna kubanga azze yewakana emirundi egisinga obungi ng'agamba nti yasinga otegeera mbayimbi era alina empisa. Njala kubuuza Kenzo, ebbanga lyamala ng'asamba omupiira ku Villa Park, ebikolwa bye yakolawo akyabijjukira? Villa Park isabako kapiira ehoma Kenzo musambi wa mpira era kumanyi bulungi talent yagirina okuba nti tafunanga musimu kukola ki. Alinga Jamaalo waswa bonna ba mupiira. Alinga Jamaalo. Nze omuntu ali ebisiyaga byakululwe sirina tabbu yonna, naye omuntu ate yeekwekanga akola emize n'atuuka n'ojjeega n'atagikola yasinga okunnuma. Kenzo olwaleero njala kutegeeza emize gy'obadde okola all along egy'okulya ebisiyaga nga kubiri abaana ba banno naye ng'ate owakana nti tolya bisiyaga. Disclaimer ndoza abantu bagifunye bulungi. Ntandise bwenti. Tolina buzibu n'abasiyazi. Sirina buzibu na musiyazi kasanga tandide kisiya kuba takiridde mwana wange. Aya. Nyeze bwenti. Njala Kenzo available kubanga yatandikise ebintu bino. Njala Kenzo available ensi. Emize gyalina egy'okulya ebisiyaga byabadde alya all along. Abadde alina abantu balya ebisiyaga naye nga n'okubawa ssente bawa ssente. Ate nga ne bamulya ebisiyaga nga tebamusasula nga tannafuuka superstar bulungi nnyo. Omwami gwe bayita Chris Mubiru mumumanyi? Yabeeranga ku Villa Park. Villa Park era yaliko omulere mu Villa Park. Ono yasiyaga Kenzo n'amuleka mu kati n'amuleka mu kasala kkubo. Olunaku n'olumu omwami ono yatuukako n'okugamba abantu mikwano gye nti ayagala agenda ku sajjale nga kyebamukoze mabega kiyitirivu Kenzo. Mumpulira bulungi? Waliwo omwami bamuyita Kajumbi Abubeka. Ono ye bamumanyi nga coach. Oyo mumanyi. Omumanyi. Kati oyo naye musiyazi munne baayanga ebisiyaga naye. Waliwo omulala bamuyita engineer. Ono yabeera nansana. Kati waliwo omulala nono muto wange wanze namukuza muyita Bengo Steven. Ole yali musambi wa mpira mu Villa. Bengo Steven nzi namukuza ku Kini wano ku Kisenye Mengo. Kati Bengo Steven nze namutwale wa mulindwa ku St Mary's Kitende. Nze namutwala naye. Kati ekituufu nti abantu bejogera ku bondo bamanyi. Bengo Steven nze namukuza mu mikono gya ku Kini wali Mengo mu Kisenyi. One yamulyanga ebisiyaga. Kati bana abantu ebintu bino babikoleranga nansana. Babikoleranga mu group 6. Eyabagge ngono Kenzo yenyi group leader ne Chris Mubiru bebalyanga ebintu bino nga birire nansana kunakule. Ompulira bulungi? Olunaku lumu omwami oyo bano ng'oggyeko bano ba senior naye ate ayina abaana babadde agenda akozesa mu academy. Owulira? Ng'ayo n'abaana b'abendi okubalya ebisiyaga era nja kusaba abaana bonna obanja kusaba bazadde bonna mwegendeze nyo musindika abaana mu mupiira mu academy zammwe. Abaana bano bawonoona babalya ebisiyaga. Bebekulu awulira mulaba kwali atwala abaana be kusamba emipiira yegendereze. Babalya ebisiyaga begendereze bulungi nnyo era sinakindi abaana bano mbakebere nga bakomye waka. Kino nno abantu njala bakitegeere nti omwami oyo kennyini akola emize gino ne n'agyegaana kubanga tayagala nsi ekole ki emale. Bwe baakoleranga emize gino baayinanga emmotoka y'ekika kya Ipsum gye baatambuliramu ogenda Nansana eyo okukola emirimu egyo gye baakolanga egy'okulya ebisiyaga.
ompulira bulungi tebakolanga emize egyo kati nno omwami bwamala okukola emize egyo ate takomera kati ne bwaba agenze bula era emize gino agikola ki emize gino agikola bulungi nnyo lwakuba nti abadde abuzaabuza abantu tukimanyi bulungi nnyo nti Rema yakola ennyimba nnyingi nnyo n'atuka okuba nti omuvubuka eyali mu biseera ebyo ng'akyakuba ennyimba oba ng'akyafulumya ennyimba ezitunda mu nsi yonna ba mu Uganda gwe bayitanga Dan Kumapesa. Dan Kumapesa ono yali producer ng'afulumya ennyimba empitirivu nnyo eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Naye omukyala Rema yagenda n'abanga akkiriziganyizza n'omuvubuka oyo kuba ng'amukolera tunes ez'ennyimba ze era zahitinga bulungi nnyo. N'abayimbi abasinga obungi bakolanga ennyimba n'omwami oyo era nga mu kusooka tune bwe beefuluma asosaamu linnya lye Dan Kumapesa. Rema kigambibwa nti yalinako affairs n'omwami wa Dan Kumapesa naye Kenzo n'akimanya tekyamuyisa bulungi nnyo n'anyiiga n'agezaako nnyo okuweereza obubaka obutiisatiisa omuvubuka ono. Omuvubuka teyafaayo teyalooza nti kiri serious n'asirika n'alooza nti biwedde. Ne mu kulooza nti biwedde njagala kubategeeza ekintu kino. Polisi ya Uganda yo kennyini erina conversation between Kenzo ne baasasini abatta Dan Kumapesa era bagiina bamugamba nti sezimu ku bukwakkulizo obumutebwako okuba nti akola emirimu gy'okulumba Kyagulanyi kubanga akimanyi bulungi gavumenti ya Museveni bw'ebanga egenda kukozesa ebaako n'ekimu kyekwasizaako. Conversation ya agreement yakola n'abatta Dan Kumapesa giri polisi ya Uganda egirina if I'm not mistaken y'ensonga lwaki akola ebintu bino. Kati njala kubuuza omwami Eddie Kenzo. Nze nkulidde mu Mengo. Kyetuyita Mengo oyo nobo otwala ebisenyi byonna n'oyambuka ku Bulange n'okkirira n'oyingira mu Ndeba Kayanja ka Kabaka n'okkirira n'ola mu Kisenyi mpaka kutuuka ku kisalo kina Kivubo. Egyo tuyita ghetto, ffenna tukulidde mu ghetto. Kitegeeza abantu bonna abeera mu ghetto nkola ki? Mbamanyi okuggyako abaakajja leero. Information gye ngamba bwenti omuvubuka omu ku bantu aba omulimu ogw'okutta Dan Kumapesa bamuyita Ogutu ono nno nasomako naye ku Nabagereka Primary School kumenguleyo. Ogutu ono musajja mutemu nnyo muyaayi akubiddwa amasasi asiigiddwa eruzira emirundi gyonna egyetaagisa mu Uganda naye ng'omwami ono ava eruzira n'akomo n'asurvivinga. Ogutu ono Kenzo gwe yakozesa okutta Dan Kumapesa. Ogutu ateralizinga nnyo Namirembe Road Kisenyi Mengo Bakuli musajja alumba Lubaga Road B Lubaga Road A genda ku Social Center Yohana Maria Muzeyi yambuka Bulange genda Bukesa kirira mpaka Kadiba wansi Bayuni eyo naje basambira omupiira. Ono Ogutu yomu ku terrorist ababbi ababeera mu byalo byonna byenjogedde okubanga bakola ki bakola omulimu ogw'okubba n'okutta abantu. Ogutu ono nno contract gye bamuwa yakutta Dan Kumapesa naye emitwalo gye bamuwa giri wakati w'emitwalo 32 egy'okutta Dan Kumapesa. Ogutu ono musajja mutemu nnyo kubanga ffe twasomera nga mwana muto ku Mengo ku Nabagereka Primary School. Ono nja muyita nti obbi wange kubanga twasoma naye ate mumanyi. Ogutu musajja mutemu. Omulugwala nga yasalawo nga yava kulayini aba mutemu. So njagala Kenzo aveyo atubuulire kiki ekiyamutisa Dan Kumapesa n'asukka okutuma omuntu John Ogutu ogenda okutta Dan Kumapesa. Kubanga ono Ogutu gye yabeeranga yateranga okubeera mu bitundu by'Okadiba eyo e Bulange ng'era ku nnyumba ezimu yasulanga ku nnyumba z'omulangira oba gwe tuyita mulangira we yasulanga okubeeranga kubanga era ne yasambanga omupiira. Kati ye twagala atubuulire omulangira ono amanyi kubanga mulangira amanyi bwe kubakozesa Eddie Kenzo ono. N'Ogutu we yasula ku nnyumba za mulangira. Ogutu tasula mu kitundu kimu ayinza okuba alina location 5 nga waasula teri asobola kumumanya. Mpulira bulungi. So kati njala kutegeeza Eddie Kenzo bw'abanga atinkula entalo amanya nga waakoma. Ffe tuli ba ghetto youth abakulidde mu ghetto atamanyi ghetto njagala mugambe ekintu kimu bye bitundu ebyenzigotta ebitalina adresi ebitalina sewage line naye ng'abantu babeeramu ate nga babuvunaanyizibwa. Okola ebintu bino nga tumanyi bijja kuvaayo era nga tumanyi tugenda bifuna. Bino ebintu byonna byenjogerako njagala Eddie Kenzo aveeyo ewakane kubanga ne bafutubola we bali bannina bakimanyi nti ebintu bino Kenzo yabikola. Ebyokulya ebisiyaga ebyokugenda ku musawo gw'eggambi oli alyoka afuuke superstar likodi weeziri Ogutu amanyikiddwa nti yamucontractinga agenda ajja Dan Kumapesa. Ne security ya Uganda yennyini ekimanyi nti Eddie Kenzo balina obutambi bwe ng'ayogera n'abatamanya ngamba abajja waani abajja Dan Kumapesa.
Ogutu Kenzo ya mu contract nga yennyini agenda gyewo omwana. Emmotoka bbiri ze yasemba yogula Kenzo alete kadi zazaze kube ku social media. Mwaba yina kadi zazo. Njagala Kenzo omusajja nnyo. Atubuulire atulage agreement y'enju gy'agamba nti yagizimbe yagula ebuziga. Atulage agreement y'enju eyo. Sera za agreement ne baz agreement ajulera agikube ku mmeeza. Wasi mukozi wa State House. Sente zalina zize mu maka kubanga si mwavu. Naye ebintu byafunye nga bifunye on behalf of the state. Atulage biwandike bizikwata kabiteke ku mmeeza abanga musajja nnyo. Era tubuulire okusula mu mistiri eyo hotel ya Samu Kuteesa ne Museveni okumala omwaka mulamba yagisulamu ng'ali ku divuki. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo. Tukimanyi bulungi nti emisiri hotel ya basajja ba government n'agisula bamukyusiza amasuuka na mmere na kugenda kufuluma. Atubuulire ki ekyamusuza mu misiri hotel okumala omwaka mulamba. Kusereza mu omusolo kwali. Era atubuulire kiki ekyamujja ku kisaawe ekyamujja gye yavudde yatuukidde mu hotero eya Fairway gy'abadde ng'alya anywa n'abakazi bamupangiza okujja nga abakozesa mu hotero eyo. Era atubuulire eggwanga lwaki abadde akola ebintu ebyo. Bwobanga musajja nze simuyinako buzibu. Just kasita olumba Kyagulanyi totale naye nja kukulumba nga bw'oyagala okola ki bw'oyagala tukuwe kye tukuwa. Mpulira bulungi? Tukuwulira ssebo genda maaso. Muntu wa kikula ki agamba nti nja kuva mu Uganda nga Bobi yafuuse president ngende mu nsi endala ng'obadde mu Ivory Coast emyezi 4 ng'okaba mu nzizi eka. What's the difference between obalidde mu Ivory Coast okumala emyezi 4 n'okaba nti njala kuddaka n'okola live ng'okaba ate kati Kyagulanyi bw'afuuka president ogenda oddeyo mu Ivory Coast obeere mu Guinea Conakry oba otegeera lunaku ki kiba kitegeeza nti omwana ono yeetaaga rehabilitation. Alina ekikyamu ku bwongo. If not so, ebintu byagula ebintu byayingiramu byandibanga bimuleeseko obuzibu alina okwenoonya ng'obudde bukyali. Ompulira bulungi? Alina okwenoonya nga bukyali. Nabino ebintu lwaliwo agambye Mukulumbi enjagala nnyo byogera naye bino ebintu Kenza byogera John Alulinga agamba kuba betogambye ebyebisiyaga biki Illuminati ebyo bintu baze babimwogerako babimuteekako naye yazze era abinnyonnyola nti bamulimba bamuwaayiriza nti kati balinga abagamba nti information eno gy'oleese ebadde public information naye nga eri based either on propaganda without evidence oba ngeri jasse eryawo kati gwe tubuulire kyekigenda maaso waliwo ekipya pure information etaliko proof. Nkugambye nga ntandika siri against n'omuntu yenna akola omuze gw'ayagala. Omuntu gwendi against naye yakola omuze n'agukweka ng'aloozesa abantu kitakola ki tali kintu ekyo. Ani atamanyi Chris Mubiru? Chris Mubiru tumumanyi. Ani abadde amanyi omusawo gye yagenda okufuna eddagala lyamufuula kyali? Ogutu oyo ba contracting ogenda okukola omulimu gw'okugyawo omwana oli ogutu mumanyi. Oyo Obi wange ku Nabagereka primary school. Kiki enjogedde kitaliiwo buli kimu weekiri. Mpulira otegeera esebo buli kimu weekiri nze nkugambye siri against muntu akola muzeegwe nendi against omuntu agogoka neyefuula ekintu ekirala kitaliiwo kyendiko kyokka. In fact nze ngenda musaba bw'aba ayagala okubeera mu good terms n'abantu n'ensi addeyo yeetondere omukyala gwe bayita Rema Namakula wadde yamuddukako yafumbirwa addeyo amusinkana mugambe njala kwogerako naawe amwetondere ebizu byonna bye yakola ng'akyali naye taddamu mukwana just amwetondere nga mukyala we. Omanya abakazi bano tubazaala naye bano abakazi bakola ebitundu 7,500 ku by'obugagga waffe mbulamu n'emikisa gye tulina. Ekyo badde okimanyi? Yesebo nkimanyi. Adde yafune Rema Namakula oba amukubira ebbawa musaba appointment basinkane
batule mu open place amwetondere mu buli kimu kyonna kye yamusobya nga akimetera teyakitegeera kyategeera ajja kuwakati eno mu advice okuva mu depression eyo gyalimu addeyo atracing background ye gye yava addeyo yetondere mikwano gye baddingane atulemu eyali mukyala we amwetondere ebizu byonna byamukolako n'obuvuyo bwonna byamukolako Kenzo ajja kudda mu layini yetondere bannayuganda simple kubanga Museveni agenda Kenzo tosobola fuluma mu Uganda oli munna Uganda tosobola givaamu ekyo kyolimba